Yekolera itongwa ge mannya gange. Musibe mutya baganda bange ne bannyereze. Kansuubire embeere batwala maliddaadi sana naffe gye tuli. Omukama Katonda abukeesezza oba abuwungeezezza bulungi. Berututte kibaakire bulungi. N'abalwadde tusaba Omukama Katonda abateekeko omukono gwe oguwonya. Badde nkusaba gwe munnayuganda alaba vidiyo naddala munnankyukakyuka ogintambulizeeko etuuke ku weekitiibwa Mathias Mpuuga, leader of opposition. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga munnange wakoze statement n'ogamba tugezezzaako okwekalakaasa. Naye okwekalakaasa kwe tukoze kugaanye okuvaamu ekiramu oba tugezeeko okwegatta. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga munnange kankuwa ekyokulabirako eky'omusumba w'abalokole akeera ku makya okubuulira enjiri ku nguudo. Omusumba w'abalokole akeera ku makya n'agenda ku nguudo z'ekibuga n'atandika okubuulira abantu ekigambo kya Mukama. Naye kyannaku asobola okuva ku luguudo awo nga talinaayo muntu n'omu gw'alokodde. Kyokka nga n'abo bagenze okulokola oba okubuulira ekigambo kya Mukama balokoke ne bavuma muvumi. Naye ate n'enkya ne weesanga ng'akomyewo ku luguudo akola ekintu kye kimu n'olunaku oluddaku. Kati gwe yamuvumye luli bw'okomawo n'omusanga enkya ku luguudo n'ogaa naye oba akasajja kano kalalu luli twakavumba ne leero kakedde ko tekakoowa. Kumbe ye omusumba w'abalokole alina enjogera egamba nti si musango gwa kapande omuzibe obutakalaba azironga azikko weekali. Si musango gwa kapande omuzibe obutakalaba azironga azikko weekali. Mwoba mulokose oba temulokose, ye kyakola kye kiba ekintu ekituufu ekyokukola kubuulira njiri, kubanga gwe mulimu Omukama Katonda gwe yamutuma. Kati ye tapaayo oba mulokose oba temulokose, azirongaazi yabuulidde enjiri. Kanange nandirowoozezza bwe kibanga okwekalakaasa kuli mu ssemateeka ate ng'era kuwekeningako kunakuyamu ku gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni tukukozese oba batwegasseeko oba tebatwegasseeko oba kuvuddemu ekiramu azirongaazi ffe tuzannye paati yaffe. Waliwo atagenda kwambala ssaati abattaayi nga ggwe gy'oyambadde n'ekkooti ayingire paalamenti. Si ffenna tugenda kuyingira paalamenti. Naye bwe biba byakuteesa ate gw'alina okuteesa, then Yekolera oba omwana yeeringa ye amaanyi ge gamubadde mu kulaga butali bumativu bwe na kwekalakaasa, oba omuggalidde ebbali wa struggle, oba omusibidde ebweru nti ye talina kuparticipatinga mu kununula nsi ye. Kubanga bwe tuba ku lumbe buli omu akola ky'asobola. Waliwo asobola okwasa enku, waliwo asobola okufumba piraawo, waliwo ateekako omusika. Buli omu ky'osobola okukola ky'olina okukola okuyimirizaawo omukolo gw'olumbe. Kakati okuteesa si kuli oba osanga, naye okuteesa ffenna tetugenda kuteesa. Kati mmwe muzannye paati yammwe ey'okuteesa. Naye ate n'abalaga obutali bumativu nga bayita mu kwekalakaasa okubakkirizibwa ssemateeka oba okukkirizibwa mu ssemateeka, nabo mubagambe nammwe muzannye paati yammwe. Buli omu azannye buzannyi paati ye. Gwe teesa, nze njogere, oli alwane oba oli yeekalakaase. Nabagamba gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni eringanga enjovu. Enjovu tosobola kugirwanyisa bw'omu naddala nga gwe tozitowangayo. Wabula ffe tukitwale nti tuli busiisi ku njovu. Kano bwe kagigwa mu kutu kweno, kano ne kagigwa mu kutu kweri, kano ne kagigwa ku mukira, kano ne kagigwa wano, kano ne kagigwa wano, ojja kwesanga ng'enjovu mugirindigudde ennume y'ekigo. Singa buli omu asobola okukwatira awo waabeera asobodde. Leka kugamba nti okwekalakaasa tekuvuddeemu kiramu. Bw'oba otunulya gavumenti ya Museveni bwe yali emyaka 5 emabega n'olunaku olwaleero okakasa ekyali kyekimu. Bw'eba nnyumba tennatonya, bw'eba nnyumba eno tennatonya, nkakasa naawe okimanyi ow'ekitiibwa tennyumba gye bayita gavumenti ya Museveni efuuse gatonya. Bw'eba mmotoka efuuse ganyegenya. Naye ng'ekyo ky'oyita ng'ekitone ennyo nakyo kikontributinze kinene nnyo mu kuginafuya. Kakati gwe teesa oba ne bansiba mataayi banno muteesa eyo
ffe munnange bayeekola tujja kubyogera ate bano abaana bafuutu soja bajja kugendanga oba ku paalamenti oba ku embaseya okulaga obutali bumativu bwabwe. Leka kulaga nti strategy y'amano abeekalakaasa obwekalakaasa nnafu era eremeddwa enafuyiza kubanga gavumenti ya Museveni eringa ng'omuti ogwalibwadde enkuyege ng'essaawa yonna oli wagukwatirako gugwa. Leka kulowooza nti gavumenti ya Museveni ekyayimiridde mu mirembe kiguumaaza kuno okwekalakaasa senkuyege okugisazeesaze era essaawa yonna oli agenda kunyeenyanyeenya egwe. Pozi n'ekirala mukama wange okuteesa tekwalibadde kubi naye mukama Katonda bukyabawukana ne sitaani tebasisinkanangako. Bateese nkutumidde nnyo osule bulungi mukama wange taata Yesu akunteereko obukuumi bw'obw'enjawulo.